Kwanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiridde okulayira ground njirina kati nendaba wakakodi oba oli awo akokwagala okuntawanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda nenga nti kanneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakoze eki kiki ndeese okubuuza sifundanga ku official summons abasabo ne bannyabo ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba nze kyenaali wadde amagezi omuntu gwe bayita full figure oba yeeyita full figure whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewaana n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja full figure yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuza katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa full figure naye nze ndaba full figure mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu ali mu kkomera erisookebwako ate ng'ekkomera eriri ebbi nnyo n'okusinga bano baggalira wano kubanga essanyu lye alijja mu kuvoola balala kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa n'agenda mu ddwaliro n'abulwa yadde amukyalira nga ne beyeesibako nti baamukyalira alimba beyeesibyeko beesibe so nze muwa amagezi ye yennyini yeetereeze okusiba abantu si ye solution poliisi si ye mutuma nti vuma abantu era ebiri muviira mu ekyo bw'ataliva ku bantu ne poliisi eyinza obutasobola nnyo kumutaasa kuba si ye mutuma